Mugamba mutya abangalwa abalungi ab'ekumi na kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza baddiya bange abalungi. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku mma n'enfunda. Bannange abakyala mukozesezza nnyo ku ddagala oluusi okufunza naye olowooza lwaki temwewummuzaamuko. Bannange teri kwezina kunyuma nga musajja kuyingira mu mma nange ebadde erudde okuzinibwa. For example, mulaba okwezina okusooka nga Kadaama yakadda. Gw'omanyi lwaki abasajja beesunga Kadaama? N'akwesibako n'akwegayirira yabasooka okusisinkana ng'awulira yagala okusooka okufuna feeling eyo. Emma n'ebanfunda, omukira bagumiima, tewetaaga na kwestressinga gwe nannyini mma nambu simanyi omiima mukira simanyi ogukama. Buli kimu wali kyekola. Akabugumu kabaamu kubanga ebadde tezinibwazinibwa. Munnange emma nagyekoma okuzinibwa ennyo ng'ate nannyini yo togifuddeeko kugiddaabiriza. Eggwamu supu. Ejabulukuka kasupu akaali ka gravy ne koonooneka n'otandika kubeera nga kati supu w'amazzi nga takyawooma ng'eryawo bwetyo. Kyobula oba omanyi nti ndi mufumbozi omwami owange munnange andya tetweweweeza tetusobola kumala wiiki nga tetwekutteeko. Obuvunaanyizibwa bwe okubeera nga buli ssaawa weekanika obeere ng'onyumira omusajjawo. Mwewummuzeemukko. Kati osanga omwana ow'obuwala nga gwe buli ssaawa oyingirwamu guli guno otuuka n'oluzinga ne tesiti y'omukira nga tokyabiwulira nga tosobola kwawula mbola ewooma n'etawooma nga tokiyina mu ggwe nga toyina tesiti eyo. Lwaki? Kubanga oba wagiruuzinga oba tukyamanyi kiwooma na kitawooma. So ku mukwano gwange omulungi gwali eyampuliriza omukyala nammwe abasajja ebyo muzinazina emmana noozina ng'olinga omuwendule. Munnange okendeeza obuwoomi otuuka nga nawe tokyasobola kubeera ng'owoomerwa omukazi ng'owooza kimuze senga omukazi abakazi sibategeera kati kyampoomera sibawulira sibafiiringa. Ozinye nnyo obwongo bumanyidde nnyo ekintu ekyo kati tebukyakiwuliramu njawulo yonna eriwo. Eringa rutiini nti yatuuka bakimanyi nti genda onaabe weekuuta ne weeyira amazzi ogwo ne guggwa. Mulabamu abasajja abawooza nti nze sirina maanyi ga kisajja. Weewummuzeeko mukwano. Akakasolo buli bw'okazinisa ennyo emma nakakoowa. Weewemu ebbanga gwe ne mukyala wo ogambe tumale omwezi nga tetwegatta. Mugenda kuddamu okwegatta nga buli omu ayoya munne nga buli omu yeesunga munne. Bannange okwezinako kunyuma nze simanyi na kumanya. Kunyuma. Mwewummuze ogambe nti okuva ennaku z'omwezi nga 2 tujja kuddamu kwekwatako ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogujja. Oba naye mwewamye emyezi 2 tekigenda kubatta. Okwezina oba okubeera nga munyumirwa obufumbo bwa it's not all about kuyingiza mukira mu mmana. Musobola okweweweeta, musobola okwenywegera ne mukola like ne mubeerawo naye nga tebirimu byakwezina nti like omukira ogutadde oba embola ogiyingiza mu mmana nedda nga buli kimu kirikkiriya. Byebintu ebisikiriza abantu, byebintu ebinyumisa okwezina. Naye mwezina ebintu ne bigwamu n'essupu. Nebibanga byafuuka bya bulijjo byebiri. Emmana neegaziwa neefuuka ekizibu ng'eringa bakiyita kibaafu. Nga ngazi nga buli omu aguyingizaamu gutuukayo. Guyingira gugwayo kakoonayo kakola katya. Mukwano gwange ng'omanya tokyategeerekeka. Gw'omukyala bw'owuliranga ng'omukira gw'omusajja oba embola y'omusajja togiwulira. Omanyirangawo nti kati oli mugazi. Weetaaga kwekwatamu, weetaaga kufunza. Kosa ku bulagala ofunze ku mmana ate waliwo lino eddagala erisikira ddala okuva munda. Lyerisinga obulungi kubanga ddyo oba ofunza. Omanya nti nfunza nva munda. Si byakufunza kungulu kwokka. Emmana enyuma nnyo ng'erikokko ku bufuli. Ne bagamba enfuli zino tosikaasikako ensaamusaamu. Tosika mpanvu nnyo, tosika nnyo butini nnyo ate tobeeraawo ng'oli just bw'otyo. Omusino ye ssenta y'obwagazi ku mukazi. Naye n'emmana nawe ogitunuulira tekuli musino naye oli contented n'emmana yo tolina buzibu. It is okay kubanga bw'otyo bw'oli but osobola okutetenkanyaako n'okasika ne kavaavaayokko ne kabeera nga kagenda kulingizaako bakagenda kulabikako tekagenda menya nnyo omusajja kunoonya. Bino by'ebintu ebigenda okukyamula ggwe n'ebbaawo. Omusajja akutunuulira oba akulabe bw'ati awulire ng'awulira tayagala yadde okuva w'oli. Omusajja nga ne bw'aba agenze eyo n'atagala bano abasajja abatagala mu butuufu tasobola kusanga mmana ewoomanga. Goma mulabooza emmana okuwooma ebaamu sukaali. Ani yabagamba nti omubisi gwa njuki gw'omuteekayo nti gwe gugiwoomya? Munnange ogwo gukuwa bwagazi. Teguwoomya emmana okuwooma. Bingi ebigifuula okuwooma. Si just ekyo. Naye ng'ekimu ku byo kubeera nga kafunda. Nga bannange okawulira ng'oyingiza omukira n'owulira nga teweetaaga kusooka angolinga nti kansooke ndabe kanyiige wano kanzire eno ndabe nga mpita ku bisenge. Byonna ebisenge obifiiringa. Oguwulira nga guyingidde. Ng'olinga akutte ekintu, ng'olinga akutte actually ekisumuluzo n'okiyingiza we kigenda
ne kifiitingawo bulungi tekiregeya ate tekiganye kugendayo kiyingidde fiitingi. Awo omusajja oba omuyina aba agenda kunyumirwa ate si musajja yekka naawe nga ggwe onyumirwa. Mwewe omukale bwemba temusobola kutwala mwezi ka wiiki, bwemba musobola okubeerawo emyezi 3 mujeewe mwewemuko ku break. Naddala omusajja gwe ng'otandise okola nti kati sikyalina maanyi ozina ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Waliwo abasajja abazina, omusajja ng'asobola okubaka ku bakazi 3, alina ow'ewaka alina ow'oku mulimu, alina gwe yakwana ku Facebook ali eyo nga ava ne ku mulimu ne yeetoolola bw'ati obanga omuntu eyeemazisa si kulimba akakasolo k'okulusa nyunju obanga malaaya nti osasula busasuzi nti nno nti oli ku mulimu okola ku makya wavudde okalakasa ow'ewaka n'ogenda. Mukazi wattu n'aloboza ye omwami wange akkuse ate munange yanzinye ku makya yamanya yanzinye ekiro n'anzina mu ttumbi n'anzinamu ku makya agenza akkuse. Ng'agenza kusa olobooza bw'atuuka ku mulimu n'asooka awunzika kagundi awo n'awunzika ka sekuritale kaawo ku ssaawa nga 7 nga bagenze mu lunch break n'akateekayo mu storage n'akawaamuko sate sekondi awo eyo n'avaayo. Olweggulo olunyuka ayitawo oli ow'oku Facebook n'asooka amulya n'alyoka adde waka ku ssaawa 3 nnyo mugendako baka n'akusabula. Gw'olowooza ko tekalina bulamu akasolo k'okuluusanya bw'otyo? Munnange kalina obulamu kakoowa ne gutuuka okuba nga guba guyimye gulebera. So si mukazi yekka yalina okwewa akadde nti munnange kanneewa akadde. Naawe ng'omusajja weetaaga oluusi weeweekoko kadde omukira guno guddemu kw'amaanyi gudde engulu n'ekirala obeere ng'osobola okuwoomerwa omukyala ng'ebintu olinga abitandika obutandisi nga biringa ebipya. Annange sibategeera nakubategeera. Emmana enfunda ewooma, emmana gy'oludde okuzina ewooma, ate mu abakazi mulekeraawo okwegabangula. Buli agambyako olinga agamba basika ku kutu n'ogiwono n'ogiwooli n'ogiwono n'ogiwooli guno ne gukuyingira guno ne gukuyingira. Emmana n'etuuka nga tekyalina kyeboola. Tokyasobola kwawula mukira gwa bbaawo na gutali gwa bbaawo kubanga gonna gubeereyo nga guzannyira mu buzannyizi wabimanyiira. Emmana giwa akadde yeewummuze ebeerewo nga terina kigistressinga ojja kunyumirwa okwezina. Naye gy'onaakoma okubeera ng'oguwunzika omukira oguwuuba nga naawe wemmana obakwata ku kutu buli ajja Diya wange omulungi tojja kuwoomerwa bintu bya kwezina. Kasita owulira nga kati mukyala wange buli wetwegatta sikyamuwulira tebikyannyumira, omwami wange buli wetwegatta sikyamuwulira tebikyannyumira. Diya wange awo kyenkusaba kyangu nnyo kyakubeera ng'okola ki woowamu ka break. Omwami osobola okwogera naye n'omugamba omanyi njala kiringa omuntu kale ng'ojjanjaba infection ne bw'omugaa njala kujjanjaba infection nga bw'ogijjanjaba nga bakuzina olowooza ewona tewona oba olimba. Oweewamu ka break n'owona n'olyoka oddamu n'obeera ng'odda mu kazannyo. Naye bw'oteekayo eddagala ati omusajja bw'akuzina atejuka naye alina infection naawe olina infection ne mba mwembi muli ku bujjanjabi muba mulina okusooka okwesonyiwa ebyokwezina ne mulyoka mubeera nga mwejjanjaba bulungi then ne mulyoka mudda mu kazannyo. Naye nga mbaagala nnyo bantu bange Omukama banjagalire abankuumire temujjanga okwo. Yeah.